Rape ne Bindeeba boogedde biibino Kadama Fibike akiguddeko Brisher Kash embeera mbi so ng'ate Caroline Maka ne MC Kats bakikoze kalago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Munaye nga w'obirabye byebyo ye Brisher Kash yeetaagira ddala essaala ez'amaanyi eyavaayo kaawe emabegako bambi n'akola ka live video n'atugamba nti ayina aniya era bambi bamulongoosa operation yabeera successful nnyo nnyini ddala naye nga kye tumusabira kiri kimu abeere ng'ate assuuka eyaddemu ate munanga akwasaganya ebintu bye nga wabadde ng'abikwasaganya ng'ateeka akaseko abantu ku matama naye nga mwasuze mutya musibye mutya mujye baliko gyonna gye mutussako engalo sijja kuba kubeera ng'ate mbebaza olw'obutako wakuntegeranga matu. Nyongera okujjukiza gwe yenna eyakanneeyungako essaawa eyaleero nti amanya enze Omumbejja Aisha Nasolo era nga wano ofunawo updates nga ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku celebrities baffe bonna aba wano saakati n'abo abali wabweru w'eggwanga. Munaku ezimu ne tubeera nno wano nga tukubaganya ebirowoozo kale nno ngenda kusaba ekintu kimu subscribing ateekako akadde like nga video eno mukwano gwange tugende mu maaso. Okwongerayo mawulire amalala munnange ye Caroline Maka bw'atyo ate bw'alabise ne MC Kats twadde tukyali awo ng'omwana tuterayo posting agamba bannange Caroline Maka kusebukusi mmere oba ddala ali lubuto abamu ne batandika bitambuza Caroline Maka ali lubuto naye nga gwe kusaba ontereko ate awo wansi mu comment section gwe kiki kyolaba Caroline Maka ali lubuto oba ddala yakuse mmere naye nga abasinga bagamba nti alabika bambi ali lubuto era bagenze mu maaso n'okubeera ng'ate bamuyozayoza nti congratulations Caroline Maka Fernandoza tumumanyi bulungi oyo akola ate wali ku Bukedde TV program oluyembalo bagenze mu maaso n'okubeera ng'ate bamuyozayoza saakati ne MC Kats nga bagamba nti munnange yalabika ye taata kali munda kinajjukirwa nti bano ababiri babadde nga beegaana emabegako bababuuza bannaye ki ekiriwo mu mmwe ababiri nga buli omu yeegaana buli omu yeebuzabuza wabula munnange byonna ebinaba bigenze mu maaso n'okubeera ng'ate bizuulibwa ku mbeera eno butereevu tujja kuba tukitegeera bulungi nnyo nnyini ddala so ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ye Rape n'omwami we Bindeeba bongedde okulumya ebalumizza ddala nga naawe ate munnange w'obalengera mu bifaananyi ebyo tebakomye nnooko bano nno wetwogerera bagenda kubeera ng'ate batwala munnamawulire omu ayitibwa Wasswa Emma ndooza ffenna tumumanyi bulungi bagenda kubeera ng'ate bamutwala mu kkooti asobole okubeera ng'ate munange abaliyirira bamugambye abaliyirire obukadde 3 bweddu oba seekyo bagenda kubeera ng'ate bamusiba naye nga kikye bamulanga kubeera ng'ate yakoze interview ku mukyalo no Akumu Sophie maama w'omwana wa Bindeeba oba gwe twandiyise mujja wa Rape Precious Remy munnange nga kyekyo ekyagenze maaso n'okubeera ng'ate kimuvunaanwa nti amukolako atya interview bo bagamba nti ebigambo omukyalo oyo bye yayogedde byabadde bya bulimba byabadde byakuvvola byabadde byakubakkakkanya saakate n'ebigambo omukulu ono Wasswa Emma bye yagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogera mu interview era we batyo ne bamusaba nti interview yalina ogijjayo mangu nnyo nnyini ddala ate we batyo abaliyirire n'obukadde 3 bweddu gwe kikyoyogera ku mbeera eno mukwano gwange ebintu nno munnange bitawuse si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga katumusabire munnamawulire munnaffe oyo naye agende maaso n'okubeera ng'ate embeera eno munnange agivunuka so ng'ate nga nkusiibula ye munnange Fibike Kadama waffe oyo eyakava ate wali mu ggwanga erya Saudi Arabia okuddayo e Uganda naye ba social media in-laws tebamuvuddeeko kugamba tebannatuula ku lulwe ba tiktokers bavuddeyo nga tebamusabula bubi nnyo nnyini ddala ng'ono bwe yagenze maaso n'okubeera ng'ate akola ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ogende maaso n'okubeera ng'ate okekkanya wabula nga kyengenda kukusaba kiri kimu subscribing teekako akadde mukwano gwange toseetuka kubanga ate ekyamazima nkyakuweereza goodbye for now nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala abankuumire tiktokers gather leave whatever you're doing and gather. It is time for Phoebe once again. Phoebe, one thing I like about you is you are proud Kadama. Buli Kadama kulabiddeko akwagala era bambi webale kubeera good example before the public. But next time bobanga okimanyi nti no you public figure abantu bangi bakutunuulidde bakufollowinga bakwagala bw'oba ogenda okola public appearance obanga okomyewo oba ogendagenda mu kifo ekyobuvunaanyizibwa please try to make sure that you excuse yourself ofananeko bulungi. Look like someone's daughter. Look like someone who went to school and is educated that omuntu waba agendako mu bantu anaabako n'asosola ku njala n'akola ku nviiri. Honestly speaking, it was a total disappointment to me. You understand? Nze nali nina n'okukima ku airport nga ndowooza nti nongenda kukima muntu. On seeing you, I was
totally disappointed. Weneviri zisanyuse t-shirt wali bana abazo kuwerekera simanya abazo kukimakoya but oh my nga bonna bamaalo bulala bawogana bakutte ebibaalu ni bakutte ebimuli ebiwotose and I was like chichi tugenda kuziika tugenda kufiirwa no Phoebe next time bobo koma at least call me be like your doctor safe go help me I can on a real nebintu byokwefuula nti oli serebu wefuula nti olina YouTube wakikuba agamulyogoze ga plastic wena otaddemu ate sigwa yagala okwefuula nti ofaanana Rema oh my god and who told you that ofaanana Rema ebitama Phoebe toddamu kwewayiriza by the way nze nagamba Phoebe nja kukima era nali ngenda kukima nenze kasera naye nga birimu amaalo mangi ndaba byakundabisa bagenda balaye Dr. Sefuka gwakimye ng'alinganga gwankimye nengamba sijja kulyako obuyinja kankuleke at least wabeeyo abajja okukima bw'oba olyako sho. But anyways, we love you so very much. TikTok is so proud of you. Sagalo gambe Dr. Ampaya naze square na ochimanya one of your crush, you know. Hey, but I want you to have that class. Hey, you know Dr. Sefuka yagala first class things. Class attracts class. Don't you know that, baby girl honey boo bye bye? Yes, you do. Hey, and please improve your English, so that next time we can cope up. Hey, improve the English, grammar, and everything. Anyways, we love you. Let's meet. Nchimanyi ogenda beerako mu bbala tobanga ashakama mwekawungira mwekasiriwalira buno omuntu wabeera ne ssente talina zidiibuda ati abantu ati bebe baba simanya biki keesiriwaza gwe naawe obukopi bukujjudde ashakama njagala oddemu amagezi omuntu waba ne ssente azirya n'azinyumirwa oli eyo yiganga oganya ogendako okulya ku ssente z'owama Phoebe. Don't pick a leaf or two from her. Please, be like we are enjoying our little money we have. A life is too short. Yengo tunula bulalo, linga gwe bamyeva.